Akatabo kaffe kayitibwa Enkonge. Enkonge kyawandiikibwa omukyala Ruth Namuyimbwa Birabwa Kaboggoza Najjuuko. Naye omukyala ono omugenzi yatuwandiikira ekitabo kino nakugamba ngera bwentera okugamba nti omukulu Ssemwanga bantu balamu ye yakifulumya ne mwannyina w'omugenzi Kagwa Nathani Kasibante be bakola omulimu gw'okufulumya ekitabo kino kubanga omukyala yaleka akiwandiise naye nga takifulumizza. Kati abakulu abo ne batuyambako ne bakifulumya. Tukyali ku ssuula egamba nti olugendo lw'e Tanzania munnange nno terwali lwangu baaba. Olulabye munnange gwazze alaba gye tuyise olugendo terwali lwangu era bwe twakoma tusimbye obuwa twakoma abaana bazaawuse era nga kusaasira Nkonge ya Mukubo bamulabye oluvannyuma lw'okutekena ennyo ng'amanyi bazze kumukwata olw'emisango gye yalekazizza ebukwiri. Kaakati ne tuleka ng'ali mu kugomoka bwadda muno Suubi yazze mumuleese nze namulaba ng'alimu n'akazoole okwagala kusobola okutuusa ku kintu ekyo bannange. Oba sajja nalaba ng'ali kaakawujje munaye ng'agomoka oba mugulire kino oba nkole ki ayisa abantu awo babakozi be yali akulembera mufulume wabweru nze mundeetere seddume mugireete bagisale sibanya mukazi wange gwe nali nnoonya zze era nze musajja yantabula oyo. Awo nno munnange we twakoma kaakano njagala tusimbulire wano twakomera ddala wano ng'agamba mbu yeeyogeza yekka nti nga sitaani wa kisa nnyo ono omuwala nandi mugyewa singa saamusaliraga nkolwa ne mukwata lwa mpaka ndowooza ne mwannyina ze binsobedde naye mazima ndi mubbira akakajja ebbira. Byebyo ebigambo munnammwe oyo Nkonge ya Mukubo mbu sitaani wa kisa nnyo. Kaakati munaye yayongerayo n'agamba nti ky'otonnalya ne kusaasira baabawa ebyokulya n'okunywa wamma ne basindisa bigere. Nkonge ya Mukubo yabuuza ebibuuzo eby'okumukumu nga baba tebannamuddamu ate ye n'abyeddiramu ate n'abuuza ekirala ate era nakyo n'akyeddiramu gamba nga muko bamami ne dadi bagamba batya bagamba batya abo nabasinza amaanyi baali balowooza nti bayinza okunfuukira enkonge mu mukwano gwange ne Suubi ye bambi Suubi wange tebamunyiigira nnyo ye ne bwe baba bamunyiigira kasita bamumpeereza yenze banjogerako biki nno ndowooza bingi nnyo ndowooza bantenda magezi gwe Ssebe yalinga omwana waabwe awaka kale bambi kyababuukako nga nfuuse omuko ye abalokole baayogera biki nno nga bategedde nti Suubi yafunye olubuto leero abo n'olugezigezi lwabwe ndowooza baawoggana ne bakamala. Muko mumulese ali atya ye naye ddala muzze ne Suubi wange yennyini ye ate singa si ye olw'okusaasira yandivuddewa kyokka no nange embuuza ebitajja ku mmere olwo n'atulika n'aseka. Saagala bisajjasajja bwe bityo saagala. Ndowooza bambi mukazi wange bamunyiigira so nno nga teyalina musango. Nange nabalaga nti ndi mugeza nnyo ate bwe mba njagadde omuntu lazima mufuna. Nze kasita yakkiriza okumperekera ne mmanya nti mumaze era bwe kyali kati ate si wange okutuusa okufa kale ate oba nfe essanyu. Suubi kati mukazi wange ddala ate obanga abeewaabwe bamumpeereza n'okumumpeereza leka nno njagala oyo kanjagala oyo n'omukeerera amwenye. Ye Nkonge ya Mukubo mukoyo ya buli kyoyagala kyonna nja kukikuwa ndaba ensimbi nina leka lino libe essomero lye abo abeepanka. Omulenzi ne bw'aba mukwano gwatya naye era omukwano gubaako we gukoma. Kale watya singa nalina obulwadde naddala ono siriimu kati singa simufu nze kati owange nkakasa yayize era ajja kwekuuma nnyo. Kale bambi mwagala n'okusinga abamuzaala njagala omwana oyo. Kisajja kino nno mpulira obusongo.
basimbula tebunnakya okweyuna omuzadde mu ddwaliro batuukira mu kabuga ke bayitanga kabulindiridde. Akabuga ako kaalimu ebintu bya bbeeyi byereere era nga bano bantemera ku lwajjo ne bampale tennakala mu kiwato tebatera kweyunirayo so nga abantu babinyonkondo bavanga ebule n'eweeya ne bajja beegulira ku bintu ebyalinga ku mulembe ate eby'ebbeeyi. Akabuga kaali katono naye nga kazimbibwa bulungi nnyo, ebizimbe nga bya mulembe, buli dduuka nga liwunya obuwoowo obw'ebbeeyi obuwunya obulungi ennyo, enguudo zaako zonna nga zitemagana, ng'omuntu okukukwata ng'omaze gasuula kisaaniiko oba kipapula mu kifo bwe kitalina kusuulibwa wamma nga mu butoola. Mwana wange abakazi bamalaaya baziga, kale mwattu baali baakazigadde era nga okuwera essaawa 2 ez'ekiro bataka buli awalinga night club mwattu nga nabo babanga be balondamu obulonzi nganti tewaba babi nga bonna baana bawala balungiwa ne bakamala. Abamu babeeranga ku bitaala naye ng'omusanga ayimiridde ku muti gw'ekitaala ng'oyinza okumuyita omusambwa. Mwattu olumu abasajja baavanga ebule n'ebweyo okujjwa beegulire ku zimalaaya ezo naye gye baakoma okubagula n'okubasiiga obulwadde ng'omusajja afunye obulwadde obwo wagendanga n'ozimba eyo kuguluma yaguze eyo gye wazimbanga n'awaga yenna ne yenkana entengo ennene olwo n'olyoka ozimba omumwa ogwo nagwo ne gwenkana endoddo y'omuti. Olwo okwo kwe baakulabiranga amangu naye we watuukiranga okuwaga omumwa ogwo ng'olwo onootera okufa. Era obulwadde baabutuuma erinnya lya ndabiraako ddala. Abayimbi bamuteekunya bayanguwa okubassa mu nnyimba gamba nga luno omugagga wa leero ndabiraako ddala, amukaabya n'amunyiga ndabiraako ddala, bw'aba agenda ku ttaala ndabiraako ddala, olwo tamujjukira ndabiraako ddala, anti ng'omumwa gugaŋŋalamye ndabiraako ddala, nga ssemusajja bw'azimbye ndabiraako ddala, ng'olwo lwajjukira okwejjusa ndabiraako ddala, leka nze neesekera ndabiraako ddala, nze omwavu ndiba musanga wa ndabiraako ddala, anti baali baagala babbeeyi ndabiraako ddala. Olwo luyimba baaba lwakutontoma anti n'ow'ennyimba mbi waza omukulu yagala nti ayimba babe. Nze naagamba nti ayimbira mu babe. Olwo mwana mulenzi n'alyoka akuba entongooli wamma n'ayitirira. Baana bawala ne balyoka baseetulwa amazina obubina ne bajula okubukuba abasajja ku mimwa. Abakulembeze b'akabuga ako bagenda okulaba nga abakozi baabwe ab'ensimbi bagenda kubaggwako ne balyoka bamalaaya babasibako kalantiini ng'ono gwe basiba ku nte. Olwo nno obulwadde ne bukendeera okutuusa lwe bwagenda nga buggwerawo ddala, naye nnyabo n'oguggwa teguba muka, naye ne bamalaaya abo nabo baaliwo. Mu kabuga ako kennyini mwana mulenzi nkonge ya mu kkubo mwe yayagala okugulira mwana muwala Ssuubi ebintu, anti n'ebyobulwadde byali bya dda era nga tebukyali namu. Mu kabuga baatuukamu ng'obudde bwakedde dda, bayingira kumpi mu buli dduuka naye nga buli dduuka bavaamu nga balina kye baguze. Buli kye baalabanga ne kibasanyusa ng'olwo kijja kusasulwa awatali kulamuza. Bayingira mu maduuka agaalimu engoye z'abaana nga bw'agula ajula kuleka dduuka kkalu. Yagulira omwana we buli kantu mpozi nga takalabye. Ate ebya Ssuubi byo byayitirira, gamba nga engoye ezisulwamu, night dress, amasuuka, ebiteeteeyi, engatto, enkoofiira, eby'omu bulago na buli kimu kye yalabanga amangu awo okutuusa kyotonalya bwe yamugamba nti lekeraawo ggwe naawe tusooke tugende okulaba omuzadde n'obwajjo buli wala. Ebirala onoobigula muli naye, kati naye bambi atwebuuza. Munnange konkonge ya mu kkubo nti iyo ayali mikono gy'abasawo naye akweraliikiriza anti njagala ntunuleko nga nzenna nzigweredde mu bintu. Bw'aba akyanyiigidde ebintu bisooka okumusanyusa n'agenda okumwetondera nga tewakyali musango. Omanyi bambi njagala asanyukeko naye.
Kyoto naye yamugamba nti bagende kubeera olugendo lwali lukyali lunene okuvaawo okutuuka mu ddwaliro. Bwe batyo beeyongerayo naye nga Nkonge ya Mukubo yekka nga yanyumya olw'essanyu eringi nga taganya banne na kwogera. Yababuuza nti oba nsooke kusitula ku mwana oyo, mwana wange oyo, oba nsooke kugwa ssuubi mu kifuba, oba nsooke kumwaniriza, oba nno ntya alyoka amanye nti mwagala nnyo. Kale simanyi muko, kati ndowooza ogenda kusomera eno. Nze ensimbi ez'okukuweerera nnyina nnyingi nnyo, ye mwannyoko onoomuleka eno yekka, bambi sigala naawe obeere naye. Baatuuka mu ddwaliro ne balyoka bava mu mmotoka ne namungi w'ebintu wentwala y'ebintu nga mpitirivu. Baali basatu naye nga buli omu asitudde sweet case ate nnene. Abasawo bwe balengera maneja bayanguwa mangu okumweyuna era n'ababuuza omulwadde we nga bwe yali. Amangu ago abaali basanyuukirira ne bajjako essanyu ku maaso. Nansi omu baali bamuyita Victoria yakwata maneja ku mukono era n'amuzza ebbali mbwamubuuze oba oyo ye yali bba w'omulwadde. Naye Kyoto nali aba tannaba nakwanukula nga Nkonge ya Mukubo naye yabatuuseeko dda nga bwabuganya essanyu nti bannange mmwe bannansi ali atya mukazi wange Ssuubi yali ludda wanginde mulabeko yazadde mwana ki? Kabasawo nti gobadde oyagala mwana ki ssebo? Nkonge ya Mukubo nti nze yenna gwazaala, oba mulenzi oyo musika, bw'aba omuwala oyo maama wange. Omanyi maama wange yafa nkyali muto nnyo, olomba nfunye omusika we. Bannange naye nga yenna abuganye essanyu yakwata mu nsawo n'aggyayo ensimbi n'aziwa omusawo era n'amugamba nti kale leka nkuwe ku nsimbi eziva ewa Ssekawere, owulira bwe ziwooma? Naye bambi ntwala ndabe ku mwagala wange. Omusawo yamusemberera n'amugamba nti ndugu, asante sana kupatia pesa lakini siyo vizuri sana tena, sina vibaya sana. Yamugamba nti kunipatia pesa lakini siyo vizuri sana tena, si vibaya sana. Kankuvuunulire baabo ojja kufa. Ebitegeeza nti weebale nnyo kumpa ssente naye si birungi nnyo ate si bibi nnyo. Nkonge ya Mukubo n'alyoka ajuuka omulundi gumu era n'ayita nti kiki bibi bitya? Nga bibi bitya? Omusawo yamugumya nti tatya nnyo, bombi gye bali balamu nti mpozi omukulu baasala musale okumuggyamu omwana, ng'omukulu akooye era nga n'omwana akooye nnyo, nti naye omukulu tannadda ngulu, nti n'omwana naye bakyamubisse yakooye nnyo, tebayinza kumukkiriza kulabibwa muntu yenna. Eyali ayimiridde yakkakkana mpola nnyo okwejjuukiriza ng'ali ku ttaka wasitamye. Kyeyava abuuza omusawo oba kye yali agamba nti tagenda kugenda kulaba ku mukyala we yali akitegeeza nti era oba yali tagenda kugenda ne mukazi we n'omwana ku lunaku olwo lwennyini. Omusawo yakakasa. Nkonge ya Mukubo olwabiwulira wamma n'acwana. Yamubuuza oba ddala kisoboka mukazi we gw'amaze ebbanga eddene ennyo bwe lityo ng'amulinda nga tamulabyeko nti ayinza okuvaawo nga tamulabye, ekyo kisoboka? Wamma yalinnya mu Kyoto nti ye tasobola wadde okugumiikiriza eddakiika 2 bwe ziti okuggyako ng'amukubyeko eriiso. Abasawo baagenda okulaba ng'omusajja atabuse wamma afuuse ensolo, okutuusa omusawo Victoria bwe yamugamba nti kaagende amugambire ku musawo we alabe oba anaamukkiriza. Victoria aba abuzaayo atyo okugulu munda nga n'Enkonge ya Mukubo ono anti nedda, leka tugende ffembi, oba kyetaaga ssente ezo zo nnina, njagala oyogere naye nga nange wendi. Yalowooza ku zikasaada ze yaleka alagidde batte eri eka.
abantu be yaleka agambye okukunga balindirire mukazi we n'omwana waabwe. Ng'alaba agenda okuddayo obwomu nga ne mukazi we tamulabyeko nti kale agenda kubagamba atya. Yalowooza ku bulungi bwa mukazi we ng'ayagala alaba oba bukyalinga obwedda, obuntu bulamu bwe, oba anaamwaniriza nga bwe yakolanga edda. Yabuuza oba anaamugwa mu kifuba oba anaamukwata mu ngalo, nga mazima nkonge ya mu kkubo talowoozaayo kibi kyonna okuggyako ebirungi ebisa. Yatandika okwesesa yekka ng'alinga amulabako. Annange musajja nga ayagala kajanja oba mukwano munnange. Victoria yannyonnyola munne ng'omwami nkonge ya mukubo bwe yeeremye ng'ayagala kulaba ku mukazi we n'omwana we. Omusawo Saala yakwata Victoria n'amuzza ku bbali n'amukuba akaama. Nkonge ya mukubo yagenda okulaba nga bombi batidde nnyo nnyo, ng'ate bamutunulako nga bwe bamuggyako eriiso. Nkonge ya mukubo kye yava abuuza abasawo nti, nga mutidde nnyo, ku balwadde bammwe kuliko simanyi afudde? Nze mundago abange njagala kugenda. Abange si balwadde, owange yazze kuzaala. Baba bakyali awo bibasobedde awo Kyotonalyana we yatuukira ng'ali ne kusaasira nga bakwataganya n'amaswiti keesi g'ebintu. Ko manager nti, nga muluddeyo nnyo, ono mukazi we amaze okumulabako, omutima gumusse. Konkonge yamukuba nti ate munnange naamulabyeko, namukubyeko eky'omulubaale. Bano bali wano bajejemba bujejembi na byabwe. Balabika balina omulwadde waabwe afudde ndowooza. Naye ndowooza anaaba mwannyinaabwe kuba ndaba bonna batidde bulala. Naye nze oyo tankwatako, njagala kulaba ku bange, njagala kulaba ku bantu bange bokka. Anti kati nina essanyu, kale yali omu kati tuli basatu, ate oba nfe essanyu bannange. Kye yava akyukira abasawo nti, simanyi oyo afudde abadde mwannyinammwe. Ndaba mwenna mutidde bulala. Zinali ndowooza nti mmwe abasawo temutya abafu. Kye yava abuuza Kyotonalya nti, wama manager, tolaba bonna bwe batunula kimpe nkirye ng'ab'emiryango tebakyagala? Ko Kyotonalya nti, munnange nno yogera mpola si kulwanga. Konge ya mukubo kye yava amubakira nga tannakimalayo nti, si kulwanga ki? Nga ki manager? Oyagala okunkuba ebisiraani? Ate era owange muto, ate yazze kuzaala si mulwadde. Abasawo baayita Kyotonalya ne bamugamba nti, omanyi omwana afudde, so n'omukulu embeera ye mbi nnyo, naye ffe tutidde okumugamba nga naawe bw'omulaba yeesunga. Olwo obudde bwali buwungedde ng'emmunyeenye zitandise okulaba ku ggulu, ebinyira n'obuwundu nga bitandise okwetala mu bbanga. Okumpi ddala awo we baali ekyaleeta namunyeenye eyakula n'awola mpaawo yakimanya. Olwo n'abadda mu maaso n'alyoka asimbula omulanga. Twogera ku namunyeenye, yadda bano mu maaso n'asimbula omulanga ogwali kutiisizza essaawa eyo. Agawugulu gaali gawowoggana, embwa nga zikaaba ng'embikire, n'obunyeenyenkule nga nawo buli mu miranga. Manager yakwata munywanyi we ku mukono bw'amuzze wabweru amubuulire, naye konge ya mukubo ne yeerema, yagaana. Naye bw'amukwata ku mukono yatandika okutya, yakankana nga tewali kyamugambiddwa. Yabuuza Kyotonalya nti, manager, oba omwana wange afudde, oba mukyala wange omulungi ennyo? Manager mbuulira mpulira nga ntidde nnyo. Manager amugamba era n'amubuulira nti agumire buli ekijja nti kuba omwana yali afudde so nga n'embeera y'omukulu teyali nnungi. Konge ya mukubo ya papa n'alaajana nti waakiri agenda alabe ku mukazi we. Yatandika okupaala ng'anoonya kuba yali tamanyi kasenge kaalimu mukazi we. Yeewerera okukuba omusawo yenna singa aba tamututte kulaba mukazi we. Baamutwala mu kasenge gye baali bamujjanjabira. Yasooka n'asanyuka nnyo okumulengera ng'assa, naye nga yenna bamutaddeko amacupa n'amazzi g'omusaayi, bino byuma ebimuyamba okussa oba biyite oxygen,
Nkugambye wamma yamusobera. Konge ya Mukubo yafa ennaku olw'okuba nti Suubi yali mu mbeera mbi nnyo ddala. Bwe yalengera Suubi ng'akyali mulamu yayanguwa mangu nnyo n'amukwatako. N'amwekebejja n'amusiisiitira ng'amuyita erinnya lye, naye ekyennaku yali takyayinza wadde okutegeera omuntu yenna. Yamunyenyanyeenya mb'oba oli awo anaddako engulu n'amumwenyerako. Waakiri n'alaba ku bunnya ku matama nga buteerere, ng'olwo ebyokufa kw'omwana we takyabimanyi, alowooza mukazi we yekka. Yakoowola Kyotonalyambu ajje bongereyo mukazi we mu ddwaliro eddala. Yamulagira basale amagezi gonna agapangisa ennyonyi yebeemutwala kuba emmotoka yali tejja kwanguwa. Olw'okuba Nkonge ya Mukubo yali ayogerera waggulu nnyo, abasawo baabasaba nti nga bwe bamaze okulaba ku mulwadde bafulumeko wabweru, kuba mbu omulwadde yali teyeetaaga kuleekaana kwonna. Baafuluma ne batandika okuyiiya engeri gye baleetamu ennyonyi amangu. Baba bakyanoonya amagezi nga bwe beeyombesa mbu bano abasawo ba wano ndowooza tebamanyi bulungi kujjanjaba. Musawo Victoria n'ajja gye baali nga yenna atidde nnyo era nga n'okukankana n'abagamba nti temutawaana, kitalo nnyo, omwana w'abandi afudde. Bannange Suubi yafa nga tulabye. Omwana w'abandi naye afudde. Olwamala okwogera n'addukawo. Omusawo yaddukawo. Tewali yamanya musawo byayogedde kye byali bitegeeza. Wazira buli omu okumala gapaala ng'akutte gage. Baddayo okusisinkana mu lukuubo lw'eddwaliro, era olwasisinkana buli omu ku misinde emizibu baatomeregana butomereganyi okukakana nga Nkonge ya Mukubo yeegonnomodde ekigo tonziriranga. Sikutendera kuba okusituka obusitusi kyamutwalira akabanga nga nti alwana n'ettaka. Ayimuka addawo, ayimuka ate addawo, yenna omutwe gwamujja kanzungu n'okuwunga n'awunga. Maneja oluvannyuma yakwata Nkonge ya Mukubo omukono n'amuyamba okusitukawo. Nkonge ya Mukubo nga yeetengeredde yayita munywanyi we Kyotonalya nti, maneja, omanyi omwana w'abandi bwanfiiridde mu ngalo ng'era bwe namutta. Bino ebibi mbiddawa, nkole ntya ye? Yadduka n'agenda atunula ku mulambo gwa Suubi. Mazima ng'alinga eyeebase naye ng'afiiridde ddala. Nfudde nnyabo. Suubi mazima afiiridde ddala. Nkonge ya Mukubo yafuluma wabweru n'atandika okulowooza nga ddala alaba alinga ali mu nnyanga. Yalowooza engeri gye yamwebakira okumala ebbanga ng'amulemye okumufuna. Laba kati mbadde mufunye mu bujjuvu naye nkomye ku njokye. Enfumba esiridde ddala nkomye ku munaabo. Ndowooza nazaalibwa banaaba mu ngalo ng'okulya kuwedde. Nkonge ya Mukubo nze nzise Suubi, mazima tewali amusse mulala. Ekibi kino naakiddawa? Kale singa teyajja n'asigalayo kuba yali zadde omwana wange ne mmusangayo. Kati bombi bafudde. Katonda ankubye omuggo. Katonda nankubye omuggo munene. Kati ngenda kutwala wa emirambo? Abali mu mbaga bennagabudde nte ebyasava n'ebyokunywa, kati ngenda kubabikira ntya? Yabuuza bw'agenda okweŋŋanga bazadde ba Suubi n'emirambo. Nkonge ya Mukubo yali yayagala Suubi n'ayitiriza kuba n'okwogera obwogezi erinnya Suubi nga kimumala ne bw'atalya mmere. Yalowooza omukwano gwabwe gwe baalina ng'akyali mulokole ogwa Namaddala. Yalowooza ku mwana we omulenzi gwe yali yalonda edda okumusikira. Yalowooza ku mukwano gw'abazadde ba Suubi, engeri gye baali bamutwalamu ng'omwana waabwe omwo mu maka ddala, naye ate laba bw'abawemula ne yeddiza omwana waabwe kati ate afudde. Omwana Suubi eyali yeekuuma obutayonoona, omulungi kaalaala, omubuulizi w'enjiri Nakinku, omukkakkamula bakati olwo tebagenda kunzita busi.
atenga gwansinga obambule naye mbulirewa gye batalijja nette nange naye ntya nafuuka enkonge mu musomo gwa ssuubi ate era nfuuse enkonge mu bulamu bwe kati ne ssuubi anfuukidde enkonge ku bulamu bwange simanyi gye ndaga obulamu bwange buli mu kaseera kazibu waakiri nange singa nfa okusinga okweŋŋanga okubonaabona kwenjolekedde saamanya nti kye nakola kyali kyakunfuukira nkonge ennene bweti mu bulamu bwange kale singa naleka kati nfuuka ekyokulabirako eri abalala kale kati nejjusa aba akyasirikiridde mu birowoozo enkuyanja bityo kyotanalya najja ng'amunoonya ng'alowooza nti oba abuze yamusanga eyo manju w'eddwaliro ng'agudde ku ttaka yeevuunise kyenkana azirise yamunyenyanyeenya era nga bw'amuyita oba mulamu nkonge ya mu kkubo yawawamuka kumpi mu kufa n'atunula ku maneja ng'alinga atategeera yamubuuza mukoddomi we gye yali nga tewali amanyiiyo okukanoonya baakasanga keeziribangira eyo kokka bambi mu bimuli ebyali awo okumpi ne kaabuyonjo nga mpaawazza bambi konge ya mukubo yannyonnyola kyotonali ebizibu bye yali asemberedde yamugamba bw'ati munnange omuwala yali mulokole nnyo bano ababuulira enjiri ku kkubo kyokka ne nfuuka sitaani mu maka muli nendokoka nemba ng'omwana mu maka muli okutuusa lwe nnabasinza amagezi bonna laba mwattu bwe nakwata omwana waabwe oyo omuwala ne mutiisatiisa aleme kwogera era nempona n'atayogera abakwogera baalinzise naye ate ng'omuwala mwagala nnyo namulaba ng'afunye olubuto naye nenfuna omulimu eno ewala bwe nti nagezaako nga njagala nzijje ne mukazi wange naye omwana ne yeerema mbu ye tayinza kuva mu bulokole bwe tasobola kuleka misomo gye wadde bakadde be nze singa si ono omwana omulenzi ono mukoddomi wange ono kusaasira nze sandinyeze nandi mweziikidde ne neesirikira naye kati ono omuko naye afuukidde enkonge kati bwe sigenda ku kalabba mazima ngenda luzira oba banzitana miggo oba naki musajja munnange simanyi ensi enfundiridde ebikwiri gye ntwala omulambo ntyayo wane Tanzania ntyawo na buli wantu wonna ntyawo kati maneja nkole ntya kuba ensi enfundiridde sikyalina wenja kyotonalya yamuddamu ng'amugumya nti tofaayo ye waali ajja kumuyamba mu buli kimu okutuusa ng'omufu awedde okuziika era n'okulaba ng'amuzza bulungi era yamugumya aleme kutya kuba tewaali kijja kumutuukako nga maneja eyali taata wa nkonge mu kiseera ekyo yalagira abasawo batwale emirambo mu ggwanika nti bajja kugikima ekiseera kyonna nga bamaze okukola enteekateeka baatuula mu mmotoka ne boolekera erya Nyarugusu ne kusaasira waakwo oyo nga takyayogera ebigambo bimuwedde bano baali beerabidde nti baakunga abantu awaka ab'okwaniriza Nakawere n'omwana we mwattu abaali awaka bo olwalengera emmotoka ng'emizira balaya nga n'engalabi zivuga ng'okwo kw'otadde n'amazina Ddekabusa agataaleka mbugo waggulu nga ntimbu baaniriza omugole waabwe n'omwana azaaliddwa baali nno nasinsi bambadde batonye mooli bonna olwalengera emmotoka bagyeyunye balengera omugole naye mbu nga tebalabamu mukazi baakanula amaaso beetegereze nga buteerere ne bagamba mbu oba oli awo ajjira mu mmotoka ndala era ng'omugole olwo ne batandika okunuula ensingo mbu lwe banagirengera ng'ejjanga bwereere bagenda okwetegereza abaali mu mmotoka nga bali mu maziga wamma baamanya mangu nti awo wandibaawo olwa Wakikere ne Wamusota ngamba olugero mwattu bo tebaalinda kumanya oba omusango gwali gwa Wakikere oba gwa Wamusota nabo baatandika butandisi kutema miranga nga bw'obabuuza gwe bakaabira tebasobola wadde okumunnyonnyola oba mukazi oba mwana
Oluvannyuma bannyonnyolwa nga bwe gwali era ne basaalirwa nnyo nnyini ddala. Kabulakata n'ebyokulya bidibire ku masiga. Bamusuza nga bwe bamusaasira wamu n'okumugumya. Okoze emirambo ebukwiri negiziikibwa ewaabwe waajo ekyo tekyali nsonga era si kizibu nnyo eri Nkonge ya Mukubo kuba ensimbi gye yalina wamma ng'emuyitaba. Naye Enkonge eyali mu kkubo lye yali emu nti kiki ekinaddirira oluvannyuma lw'okutwala emirambo ng'ate ye kazaala bulwa. Awo weewaalivaawo mpitewo. Abakwiri balina akalombolombo nga bo tebagenda kukkiriza nti n'omuntu akyali omuto bw'atyo yeefiira yekka. Nga n'amalaafa batandika okunoonyereza ekimusse, gamba oba nti bamuloze, omuzimu gwa jjajjaawe gwe gwamusse, oba mujja we, oba ekirala kyonna, okuggyako gye bagamba entaanya etta amenvu. Naye buli musajja bwe yafiirwanga mukazi we gw'abadde n'omukyala omulala oba muganzi we yenna, ng'oyo y'aba amusse, ne ku mwana bwe gutyo nga mujja wa nnyina y'aba amusse. Omusajja bw'ataabanga na mukazi mulala yenna, ng'olwo aba omuliraano oba omuntu eyabanga ku kyalo nga mukadde nnyo y'abasse. Okwo kwe kwava enjogera egamba nti okuza ologe anti akula y'aloga. Olumu nno ssebo ne bwe baabanga n'obukakafu nti ddala okufa kw'omuntu oyo kuvudde ku ggwe, wamma n'omala weesaza mu kuziika. Nga nno munnange oluusi weesanga naawe bakuzaayo kukuziika nga nti bakulirika emigoba nte egisigalawo ne bagiririka ettaka. Oluusi baakutemanga n'ejjambiya n'olumu ne bakusaayira ebitooke byonna n'ennyumba yo olundi nga tolutonda. So nno bambi ebiseera ebisinga wabanga tolina nakyokoze ku ky'okufa kw'omuntu oyo, ky'ova olaba nti waliwo enjogera egamba nti kamwa kabi kasasiro ganga. Kuba olumu bwe wayombanga n'omuntu n'omala omugamba nti kale katulabe anaasooka, oba nti kale kyennaakukola onookiraba, n'ebigambo bingi ebyogerebwa mu kuyomba, ng'olwo obwo bwonna bujulizi obukakasa nti ggwe wamusse. Kale yalowooza nti olaba batta bali be batalinaako na bukakafu, naye ate ye. Olwamala n'alowooza bw'ajja okugasimbagana ne balokole banne be yaleka ebikwiri, anti bo baali bamanyi nti yali mulokole ddala gw'ate eyabuuliranga n'enjiri. Yenga ne bw'aba asobezza nga naye si ku muzaana wa Mukama nga Ssuubi. Yalowooza ku bantu abooluganda bonna be yabuuliranga enjiri bw'agenda okubagamba ng'ali n'omulambo gwa munnaabwe ng'ate okufa bwe kuvudde ku ye, olwo n'awunga. Munne ky'otunale yajja we yali n'amuyita nti tewali kiriwo kitabangawo era kitalibaawo, ti n'olwekyo agume era tewali kabi konna kajja kumutuukako. Nkonge ya Mukubo oluvannyuma lw'okuwulira okubuulirirwa okungi naddala okuva eri munne maneja yaguma. Yeesiba ekimu mu kiwato n'ayongera okuguma. Batandika okumwogezayogeza n'abula obudde obw'okulowooza nate ku ebyo. Nkonge ya Mukubo yalina emikwano mingi nnyo, kale baamuyamba nnyo okumukolera buli kimu, naye ne yeewuunya. Si ye yalina ssente enkumu, naye tebaamusaba nsimbi wadde n'akamu, wazira okulaba nga buli kimu kiwedde okukolako, ng'okuteekamu emirambo eddagala, okusala pamiti gisobole okuzzibwa ku butaka, okukola ku ntambula yonna ey'abantu wamu n'emirambo, na buli kimu, eyo emmere n'omunyama ebyali ebiyitirivu mu lumbe byonna yabirabiranga awo. Kale bambi yasanyuka era ne yeewuunya nnyo, n'ebyokweraliikirira n'abivaako. Mikwano gye baamukuumanga bukuumi buli we yalaganga, nga batya nti si kulwa ng'afuna ekizibu kyonna, anti yalinga agudde eddalu. Olunaku terwalwa, emmeeri n'esimba ne bassaako emirambo gy'abaana bombi. Muttu Abanyalugusu bamanyi nnyo emikwano, kuba bangi nnyo baawerekera Nkonge ya Mukubo asobole okutuusa abafuube bombi nga tali yekka. Kusasira ye gwe baali basooka okusindika okudda ewaabwe,
abategeeze byonna nga bwe byali era ne bamutuma abagambire abakadde nti emirambo gyombi gijja kugoba ku mwalo Luzira ku lunaku olwawamunyi ku makya bajje bagirindirire. Bwe yali agenda bakkiriziganya yalinnya ennyonyi aggukire entebe bamutwale mu kibuga, olwo ne balyoka bamugulira ebintu ebyabulako akatono okumuziba amaaso. Bagulira abakadde baabwe ebintu nga si nkuyanja naye enfaafa. Buli kusaasira gwe yayogerangako ng'olwo naye ajja kufuna. Mukadde abasajja n'abakazi wamma baagula ebintu nga ow'obujja abiyita by'abampaane. Gwe ssebo zino busuuti, masuuti, bulangiti, masuuka, mifaliso, tooki, sowaani, sitoovu, ngatto, mpale, biteeteeyi, buleega. N'obuleega si be bano abatwala ebitanda ku buko? Obuleega bwali bwani baaba? Buleega na biki byonna omwo nkugambye mpozi nga kusaasira takirabye n'akyogerako. Bali abantu ng'ensimbi ze balina zikirako obugulu bw'eggongolo, mpozi gamba nti nga zibayita banti wangi. Olwamala byonna ne babisaliza obusuulu era ne babipakira ku nnyonyi wamu naye. Baamuwa ensimbi nnyingi nnyo zinaamuyamba okubijja entebe okubituusiza ddala awaka nga tatawaanye. Newankubadde yali afiiriddwa mwannyina gwe yali ayagala bw'atyo, naye ate yali musanyufu. Yali musanyufu olwa namungi w'ebintu bye yafuna. Gambye ebyenfuna baaba. Olwatuuka ku kisaawe entebe teyabandaalawo. Olw'omusimbi gwe yalina nga buli kimu kimwanguyira, yapangisa emmotoka n'ateekamu ebintu byonna n'emutwala okumutuusiza ddala ewa kitaabwe.